Bobi Wine yajjanga wano nze nampangisanga nga tuli mu nfuufu olunaku lw'eggulu bangaye yabaddewo naye nze nabadde ndi mu nkiiko zange endala nazze n'ennyonyi abantu ne bajja okunyaniriza wali ku nnyonyi kati olw'okuba abantu bamubuze he wanted to take advantage najja ku kisaawe ewali ennyonyi wabadde abantu abazze okukuŋŋaana olw'okulaba ennyonyi abantu be yazze nabo bonna abasinga baavudde mu bitundu birala yazze nabo okuva e Hoima mwamulabye ng'alina mmotoka nnyingi ne pikipiki abamu baavudde mu Bende abantu bawano abalabye Bobi Wine babadde bamulengera ku maduuka ng'alinga ekyapa kyova olaba abantu bamubuze ekisaawe kibadde kikalu waneeka kummiro kibadde kikalu naye nga kweziri bulungi oba zitera ne zinoba oyo nno ye Ssaabaminisita wa Uganda gwe bayita Nabbanja kino nno kigenda eri abatera okukozesa enjogera egamba nti toyinza kuggyawo Sseggona n'oleeta Walukagga. Museveni bw'aba yasobola okuggyawo Ruhakana Rugunda n'aleeta Nabbanja tewali kiyinza kulobera muntu kuggyawo Sseggona n'aleeta Walukagga lwa nsonga nze sirabawo njawulo wakati wa Sseggona ne Walukagga kyokka ate enjawulo y'amaanyi wakati wa Ruhakana Rugunda ne Nabbanja ne tekyalobera mukulu kumuleeta ekyo kisi ekindeese. Ekindeese bakiyita Kyagulanyi asomba abantu okubatwala mu bitundu ebirala. Ekibuuzo kiri kimu, Kyagulanyi akomawa? Waliyo polling station yonna watagenda kubeerako kakongo okuli ekifaananyi kya Kyagulanyi n'erinnya lye? Gaali badde mawulire senga ogambye nti Kyagulanyi asomba abantu okubaggya mu nsi endala n'abaleeta mu Uganda ne bamuwerekera ng'abawagizi be. Ne toyinza kugamba nti Kyagulanyi yasombye abantu okubaggya mu Bende n'abaleeta e Bunyoro. Kyagulanyi mugazi. Kyagulanyi taliiko limiti. Still basigala bawagizi be kubanga mu bitundu byabwe ne mu kitundu kyo bagenda kulonda Kyagulanyi. Kyagulanyi si wa kitundu. Kyagulanyi wa bitundu. Senga Kyagulanyi abadde yeesimbyewo ku bwa MP katugeze e Butambala. Nolaba abantu nga bava Mukono ate nga bagenda e Butambala gye batagenda kumulondera. Then awo kyali badde nti Kyagulanyi asomba abantu. Naye Kyagulanyi bw'aba ayagala kubeera mukulembeze wa ggwanga nga n'abantu bw'oyogerako basomba bali mu bitundu bya ggwanga still babeera balonzi be. Eyo si excuse gy'oyinza okwekwasa nti bannange Kyagulanyi asomba abantu okubaggya mu kitundu ekirala n'abatwala mu kitundu ekirala. Bw'aba asomba abantu okubaggya mu kitundu ekirala n'abatwala mu bitundu ebirala kitegeeza abo basomba babeera bawagizi be kubanga yonna gye bagenda okulondera erinnya Kyagulanyi ligenda basangayo n'ekifaananyi kya Kyagulanyi kigenda basangayo. Buli polling station kugenda kubeerako akakongi okuli Kyagulanyi erinnya lye n'ekifaananyi kye lwa nsonga nti Kyagulanyi si wa kitundu. Kyagulanyi wa bitundu. Kyagulanyi takoma. Kyagulanyi mugazi. Nabwe kityo munnange Nabbanja Robina Musafiri eyo si excuse. Yali badde excuse kugwogenda okuvuganya naye mu kitundu ku bwa MP nti yasombye abalonzi okubaggya mu kitundu ekirala n'abaleete nate abatagenda kulondera mu kitundu wano. Naye Kyagulanyi omugazi bw'atyo eyeesimbyewo ku bwa pulezidenti gw'ogamba nti asombye abantu okubaggya mu kitundu ekimu n'abaleeta mu kitundu ekirala. Senga yabasombye kubaggya Kenya, senga yabasombye kubaggya Rwanda oba TZ, then yali badde yasombye abantu. Ne bw'aba abasombye kuva mu bitundu bya Uganda still it's okay. It's okay Nabbanja. Teweekwata ku bisubi maama, nsobola okukitegeera nti oli ku pressure olw'okuba oyagala okulaga nti region ogikuumye bulungi nnyo era tewaliyo wa opposition ayinza kukuyitako. Robina Nabbanja toyina kubaamu bweraliikirivu kubanga ne gwe waali yeeraliikiriddeko Museveni naye yennyini waalondera tugenda kumuwangula. Kakati gwe bw'oba otya nti woolondera tugenda kukuwangula Museveni onaamugamba otya? Naye yennyini waalondera tugenda kumuwangula. N'ekibuuzo ekirala Nabbanja, abawagizi ba Kyagulanyi bw'ajja mu bitundu gye bawangaalira babeera balidde obuggalamatu nga tebayinza mmuwulira.
nga kibanguyira nnyo okumuwerekera okugenda mu region endala okuwulira byagamba abeeri naye ng'ate kyabakaluubirira nnyo okubeera mu regioni zaabwe oba mu kitundu kyabwe abibagambirewo kubanga ne lwe yali Mubende mwagamba abajje Kampala. Nabbanja Kyagulanyi ne bwe yali Mubende mwagamba abajje Kampala kati ate bwazzaawo mwagambye abajje Mubende. Baani abo be yajje Mubende abaali batasobola muwulirira Mubende nga kibanguyira nnyo mutambulira dhani okubatambulira ye kubanga bw'abeereetera mu kitundu bw'ajja mu kitundu abeera abeereetedde bw'agenda mu kitundu ekirala ne bamuwerekera babeera bamutambulidde. Muntu kyoyo nga kimwanguyira nnyo okutambulira omuntu okusinga nga yoyo omuntu yamwereetedde. Era ekituufu kye ki? Era ekituufu kye ki? Bwe yali Mubende mwagamba abajje Kampala, bw'abadde ewammwe mugambye abajje Mubende, ekituufu kye ki? Kyagulanyi abawagizi be baali obuggalamatu nga tebasobola muwulirira mu regioni zaabwe nga banguyirwa nnyo okumuwulirira mu bitundu ebirala okusinga mu bitundu byabwe. Ebyo byonna kwekwata ku bisubi. Nabbanja nsoka okugamba ekintu kimu nti oddidde ppikipiki oyagala okugisikisa tuleera ate ng'etisse, nsuubira tekiyinza kusoboka. Nabbanja kino ky'osika kigumu. Mu kiseera kino ky'osika kigumu, toyinza kukiwangula. Nkimanyi oyagala kusiiga kifaananyi nti obadde okuumye bulungi region yafuuka ya NRM naye ekyo tokirinaako control kuba ne mukama wo yennyini takirinaako control. Simanyi kyotya, simanyi kyeweegula kubanga gwotya mu January ng'ennaku z'omwezi 15 lwagenda okufuuka omuntu wa bulijjo mu butongole. Otya ki? Otya okugoba? Amaanyi agagoba agenda kuba agajjawa. Obuyinza obugoba agenda kuba abujjawa. Nze ndaba byotya temuli nsonga. Mbw abantu bazze kulaba Nyonyi ate nga ggwe Ssaaba Minisita. Ng'abantu mu kitundu kyo bakyadduka okujja okulaba Ennyonyi nga ggwe Ssaaba Minisita. Ng'abantu bakyayina amaalo bwegati ag'okujja okulaba Ennyonyi egwo, abayina amafuta, abayina buli kimu, nga bakyaddukira okujja okulaba Ennyonyi egudde nga bwe wagambye. Kitegeeza abantu abo mubalumizza nnyo obwavu kubanga teri mwana wa mutegeevu era teri muntu ayina byakkola adduka kulaba Nyonyi. Nawulidde n'ensereko Muhammad yagambye nti Kyagulanyi abamuddukirako be batalina byakkola. Olowooza singa ffenna twalina ebyokkola twalibadde twagazaaki Museveni? Golowooza singa ffenna twalina ebyokkola twalibadde twagazaaki Museveni? Exactly. Eyo y'emu ku nsonga lwaki twagala okuggyawo Museveni, nti bavubuka bangi abatalina mirimu si lwakuba nti tebaagala kukola naye lwakuba nti bammibwa opportunities ezikola. Kituufu abatambulira ku Kyagulanyi tuli bakireeresi naye era bw'oteeka ku minzaani bakireeresi n'abalina ebyokkola mu Uganda baliwo abasinga obungi. Ekyo kyennyini ky'okozesa okudiisinga Kyagulanyi ate kimwongera buvumu kubanga kikkaatiriza manifesto ye kubanga bye bimu ku byagenda okukolako abavubuka okufuna ebyokkola ewatali kusosola mu mawanga, ewatali koosi eyani akusindise. Kakati bw'ojja n'okola statement ng'eyo nti abatalina byakkola be batambulira ku Kyagulanyi, of course twagala kukyusa ggwanga kubanga tetulina byakkola. Abalina ebyokkola babeera bulungi. Y'ensonga lwaki Nabbanja yennyini akugamba nti abantu bazze ne baddukira ku Nyonyi. Alina ebyokkola addukira ku Nyonyi. Bwe muba nga muleese obugagga, bugagga kyo bwe muleese obulesaawo abantu bizinensi zaabwe basobole n'okudduka okugenda okulobera ku Nyonyi. Abantu okudduka emisinde okugenda okulobera ku Nyonyi kabonero ka bwavu mu kitundu. Abantu okudduka emisinde okugenda okulobera ku Nyonyi kabonero ka bwavu mu kitundu. Kubanga mu nsi entegeevu ekitundu nga Bunyoro
kyali badde ne ambulance era yali badde ya bulijjo mu kitundu. Kakati bwe kibanga Ennyonyi ekyasobola okuddusa abantu emisinde abalina prime minister omulamba, ekitundu omuva Ssaabaminisita baba batu bakyaddukira ku Nnyonyi, manya nti eggwanga liri bubi. Olwo ewava abakulembeze abalala yo kiri kitya? Olwo ewava abantu mu bitundu ebirala olwo yo kiri kitya? Ng'ewali Ssaabaminisita wakyaliwo abaleera ekikulanga ekyo abayinza n'okudduka emisinde bagende balabe Ennyonyi. Era bwe badduka emisinde bagende balabe Ennyonyi, ekyo kyakwesiima kyo, ekyo kyakwenyumiriza kyo, oba libeera bbula bikolwa. Waliwo asiba edduuka nga dduse kulaba Nnyonyi, waliwo asiba botiiki nga dduse kulaba Nnyonyi. Akabonero akooleko obwavu obw'enkukunala mu kitundu, akabonero akooleko abantu we bakooya obukulembeze obubi mu kitundu. Lwaki tebadduse kujja kulaba ggwe? Lwaki Ennyonyi? Kubanga yaligambye nti bano abantu abazze mbu babadde bakyagulanyi. Nedda, babadde bazze kulaba nze kubanga Ennyonyi yansudde mu kitundu ekyo ne bawulira nti Ssaabaminisita azze. Nene Ssaabaminisita akugambye nti babadde tebazze kulaba nze, wabula badduse emisinde kujja kulaba ki? Nnyonyi. Mu bufunze Ennyonyi esinga Ssaabaminisita obuganzi mu kitundu. Ennyonyi esinga Ssaabaminisita omugaso mu kitundu. Kabonero ka bukulembeze bubi era kabonero ka bwavu mu kitundu. Abantu bwe baba bakyadduka emisinde okugenda okulaba Ennyonyi. Nsereko nga bwe yagambye nti bonna abatambulira ku Kyagulanyi tebalina mirimu, naye ate bw'ajja mu kitundu tulaba abantu abasinga batambula ne Kyagulanyi. Abantu abo okubanga bonna tebalina mirimu, bunafu bwani? Enkumuliitu y'abantu eyo bwonna bw'eba terina mirimu, bunafu bwani? Era kiranga ki? Era eddagala lyakyo ki? Kale g'obadde obawa magezi ki? Balekerawo okutambula ne Kyagulanyi era tebamulonda, bagenda kufuna emirimu? Oba nabo ekibatambuza ne Kyagulanyi kubanga gwe balabamu essuubi lyekka erifuna emirimu lwa nsonga nti mu manifesto ye mwebali. Ate manifesto y'aba Nabbanja ya protect the gain. Kakati omuntu gw'okampeiningira yamaze okutuuka ku bannaggwedda, akuuma ebyo byafunye. Kyokka ate olaga mu kitundu mulimu abantu abatalina byakukola. Mu kitundu olaga nti waliwo abantu abatambulira ku munnabyabufuzi lwa butabeera na mirimu. Then the question is, baani abo b'obeera ocommunicatinga nabo okuprotectinga the gains? Baani abo b'obeera owuliziganya nabo okukuuma ebyabwe era ebyabwe byebiriwa? Kitegeeza oli mu audience enkyamu ogibuulira ebintu ebikyamu. Kibanga bw'ogenda ew'omuyala n'omugala naabe ngalo tumaze okulya, naye nga muki muyala, kubanga gavumenti ya Museveni eva ebadde ganaabe engalo tugenda kulya. Olwaleero yazze n'omubala ogugamba naabe engalo tumaze okulya. Baani abo abamaze okulya mu nsi omukyaddukira abantu ku munnabyabufuzi nga bamuddukirako lwakuba tebalina mirimu, nga bamuddukirako lwa bbula bikolwa? Nsi kyeyo mwe mwagala okuprotectingira the gains omukyali abantu abaddukira ku munnabyabufuzi lwa bbula bikolwa? Gains ki ze mwagala okuprotectinga? Era gains ezo ze mwagala okuprotectinga ezaffe ezammwe. Nga tonnatinkiza nti we protecting the gains osooka kutubuulira ki kye tuli mu kuprotectinga. Mbuutulo eriyo akatale k'obujonjo, waliyo empaka zonna ze wali owulidde nga zaakufulutanga omuwanguzi asobola okutwala World Cup oba asobola okuyingira mu bitabo by'ensi lwakufuluuta? Waliyo omudaali gwe twali tuwangudde mu ggwanga oba mu nsi yonna nga gwakufuluuta?
oba waliwo akugamba nti yali aguze ekyobugagga kyonna okuva mu tulo, then tuprotectinga gains eziriwa. Osanga omwana ng'ali mu bwakadaama, mwannyinaze ng'ali mu bwakadaama, naye nga ssebo naye akugamba nti aprotectinga the gains eziriwa. Gains ki mwannyinaze? So protectinga gwate. Kale nno mwegenderezanga nnyo okumira nga waliwo abagaaya. Edda nga bwe twali abatongo onamma omuntu ekintu omugamiranga bwengaaya. Kati simanyi oba ne Museveni azze n'akakodyo ke bayita miranga bwengaaya nga nammwe abamu abatalina byakumira kwe mugumidde. Protecting the gains. Ate nkya n'ogamba nti baddusidde ku Nyonyi, babadde tebagenze kulaba Kyagulanyi. At least waaligambye badduse kulaba nze. At least waaligambye nti abo bonna be mwalabye ku Kyagulanyi bonna badduse kulaba, naye badduse kulaba Nyonyi. Nga tebadduse kulaba yajjidde mu Nyonyi. Mubajjawa bano, mubajjawa era tulaga tutya abantu nti ono ye Ssaabaminisita w'ensi yange. Ne Nabbanja tobeeramu nakweraliikirira kwonna, manyi olina obunkenke. Munnagamba nti omusajja nti mu region mwenva ng'ate nze Ssaabaminisita tuwanguddwa, naye gy'ava tugenda mumuwangula. Nga bwe tugenda okuwangula gy'ova ne woolondera, naye gy'ava ne waalondera tugenda kumuwangula. Ate saagala obeeremu nakwekeka nti anaakitwala atya, bw'anaakitwala obubi akizze waddembe. Otherwise toyina kweraliikirira nti ate ngenda kufiirwa ekifo kyange, agenda kuba si yabigaba. Nkiddamu, agenda kuba si yagaba ebifo. Nabwe kityo wettanire nnyo ekijja ddaani ekigenda. Enjuba bw'ebeera egolooba ebeera tekyali ya mugaso. Obeera oyina ku respectinga mwezi kubanga gwe gubeera gujja. Museveni bw'aba njuba takyali wa mugaso, eri mu kugolooba. Ekitangaala kye bayita Kyagulanyi kye kigenda okujja. Era actually nze ndowooza kye mwali kutta obulungi mu kiseera kino. Mu kiseera kino kitangaala kye bayita Kyagulanyi kye mwali kutta obulungi, kuba ekitangaala kye bayita Museveni kiri mu kuzimeera, okuggyako nga muli nswera nsiru eyagala okugenda n'omulambo. Naye Nabbanja kino ky'oliko kinene nnyo, pikipiki teyinza kusika tuleera etisse. Pikipiki teyinza kusika tuleera etisse. Amaanyi ga Kyagulanyi, abantu ba Kyagulanyi, bw'oba by'ogenda okutambula ng'okomentingako bigenda kulumya omutwe. Kyagulanyi asomba abantu okubatwala mu bitundu ebirala. Ekibuuzo kiri kimu, ye akomawa? Wa kitundu oba wa bitundu? Abantu bano basombye aba abajja Congo oba mu bitundu bya Uganda, okuva lwe kiri nti mugazi yenna gwaleese oba yenna amutambuliddeko still abeera amugasa. Yalibadde tamugaza senga yeesimbawo butambalo ono n'ava emukono nti si mulonzi wa wali. Naye buli polling station Kyagulanyi agenda kukola ki? Kyagulanyi agenda kubaawo. Ate bwe tuba Mubende muga tubajje Kampala, bwe tubeeka Kumiro mugamba tubajje Mubende. Ekibuuzo kiri kimu, bano be tujje Mubende duli baali tebasobola kuwulira bye twogera nga tubasanze mu kitundu kyabwe. Kyokka ate ne we tugenda okugenda nga tuvudde awo era abaayo bagenda kugamba tubajjaawo. Ekirala kyekya bannaddiini, bakadde baffe bakitaffe mu Katonda n'obuwombeefu obungi, temusabire oluguudo mugye muyita highway, Gulu highway olw'akabenje akaguddeko. Waliwo obubenje we bwatugira abantu ku Masaka Road awo. Bannaddiini bakadde baffe bakitaffe mu Katonda nga beegattira mu kibiina ekitaba enzikiriza ekya Inter-Religious Council ne bagenda oba bastopingira Lukaya, naye ng'omanye ekibatutte kusabira luguudo lususse okutta abantu.
Era ne leero nnyinza okubasuubira okugenda ku Gulu Highway olw'akabenje akaguddewo nsaasidde nnyo abafamire akaatigumbudde obulamu bw'abantu ndowooza abakonfamingiddwa bali 46 Baasi bwe yayambalaganye n'emmotoka ez'obuyonjo. Naye oluguudo terwetaaga kusabirwa. Enguudo zeetaaga kugaziyizibwa bakadde baffe mu Katonda. Bakitaffe mu Katonda, enguudo ezo zaakolebwa ku kapasite erina okuyisa emmotoka entono okusinziira ku muwendo gw'emmotoka gwe twalina mu budde obwo. Enguudo ziyisa emmotoka nnyingi okusukka ku bugazi bwazo. Nti gavumenti buli w'ofuna omusolo omungi mu mmotoka eziyingidde mu ggwanga kikkakatako n'okuteekateeka we zigenda okutambulira. The question is, gavumenti eteekeddeteekedde emmotoka ennyingi zeeryako omusolo eziyingira mu ggwanga? Gulu Highway mwe gye muyita highway akalinga akaguudo k'emmese emaze ebbanga ki ng'eyisa emmotoka emu sayidi ne sayidi? Era mu kuzimbibwa twalina emmotoka mmeka mu ggwanga? Oluguudo olwo lwali luyisanga emmotoka mmeka? Kibi nnyo okuzimba oluguudo nga tosoose geraageranya emmotoka ze lukozesa olunaku. Era kizibu nnyo okuzimba oluguudo nga togezesezza oba nga tosoose kumanyisibwa ku mmotoka ze lutera okuyisa olunaku. Abaaye, mwe mulaba oluguudo lwa Gulu Highway obugazi bwalwo bujja mu mmotoka ze lulina okuyisa olunaku? Era oluguudo olwo bakadde baffe bakitaffe mu Katonda mulowooza lwetaaga kusabirwa busabirwa oba lwetaaga kugaziyizibwa bugaziyizibwa? Mu Africa gy'osanga omuntu atutte ekizibu ky'eddwaliro ewa pasita. Mu Africa kino ekizibu si kya bwa Katonda era sitaani takiinaamu mukono gwonna, wabula sisitiimu embi yekiinamu omukono. Enguudo ziba zeetaaga kugaziyizibwa bugaziyizibwa, si kusabira. Oluusi ebintu ebimu mubiwaayiriza sitaani naye nga gavumenti yammwe mulina okuvaayo nga muli bo ne mugyatulira nti bannange enguudo zeetaaga kugaziyizibwa, so si kusabira. Mukama bwe yali atutonda batugaya tutondera mu kifaananyi kye n'atuwa obwannannyini ku nsolo zonna eziri ku nsi, meaning nti tuzisukkulumya entegeera. Ebintu ebimu tetulina kusabiranga bisabire kubanga Mukama yatuwa okumanyisibwa okw'enjawulo ng'ebimu tulina okubyekolerako then ye ne tumusaba kubitwanguyirizaako. Okuggyako nga tuli nte nga gavumenti erimu nsolo, then mugenda kusabira oluguudo olwo ensolo ezo zisobole okukitegeera nti oluguudo lwetaagisa okugaziyizibwa, so si kusabira luguudo. Oluguudo terulina buzibu. Sitaani taliiko ku luguudo. Sitaani atudde entebe. Ekitta abantu ku nguudo kitudde entebe, so si sitaani. Sitaani oluusi mumuwaayiriza. Sitaani oluusi mumutemako ekigambo. Naye gwani atakimanyi nti oluguudo olwo lufunda okusinziira ku mmotoka ze lulina okuyisa. Oluguudo lutono nnyo okusinziira ku mmotoka ze lulina okuyisa kubanga bakulaga. Era waabaddewo okuyisiŋŋanya kituyita okuvugisa ekimama. Nzikiriza nti naawe omuvuzi olina okuvuga okusinziira ku mbeera y'oluguudo lw'ovugirako. Ne bwe kiba nga bano baafiiridde mu kweyisaŋŋanya, meaning oluguudo lufunda. Oluguudo at least mu lugazi emu buli leeni ekitone nnyo etwale emmotoka bbiri ekitone nnyo. Wankiri tubeere ne leeni nnya ku luguudo olugenda eggulu. Ne tetuyinza kuba ng'ogiyita Gulu Highway ng'etwala emmotoka emu ezzeemu. Then nkya nolaba bannaddiini mbu muzze kusabira luguudo, mulusabira lukoze eki? Lwe lubakoze eki? Oluguudo terutta. Nedda. Ekizibu lwe luguudo olufunda kwe muteeka emmotoka ennyingi. Lwe luguudo lwe mwapimira emmotoka entono ng'ate emisolo gy'emmotoka eziyingira mukyagiya naye nga temuzigaziyiriza we zigenda kutambulira. N'obawulira nti badduse emisinde bagenze e Masaka kusabira luguudo.
oluguudo terwetaaga kusabirwa basumba baffe bakitaffe mu Katonda okujjako nga nammwe mu bintu ebimu mwagala kutwejjako bwejja naye mubeere bavumu ng'abasumba b'e Kenya muyimirire mu maaso ga Museveni mukimugambe naye naye mumutuukirira era tukusabira ofuge bulungi eggwanga teri bukulembeze butava eri Katonda teri bukulembeze ate nga mulwana ne sitaani buli lunaku kimuga sitaani tagaba bwaba tewaliyo bukulembeze butava eri Katonda kitegeeza tewaliyo era kizibu kitava eri Katonda lwaki mutumalira obudde mbu mutusabira Yesu obukulembeze busobola okuva eri Katonda naye butuuka sitaani n'abuyingira bw'aba sitaani asobola okuyingira mu kkanisa bw'aba sitaani asobola okuyingira mu mizikiti kitegeeza sitaani asobola n'okuyingira mu bukulembeze era ekirungi Mukama bw'aba yakireese n'ekibi lwaki si aba akireese obukulembeze kwe kutudde obubenje ku nguudo naye ne mugenda ne musabira oluguudo ng'obukulembeze obubi obuvunaanyizibwa ku ekyo mubuleese Kampala mbu musabira oluguudo sitaani asusse okutta abantu nga yabasangawo okuggyako okuwaayiriza okubali oyo sitaani yaba abase mwe ebibakwatako ne bye musobezza sitaani n'osanga yeekoledde gye sitaani nedda oluguudo si lwakusabira era sitaani talina mukono mu bubenje obugwa mu ggwanga oluguudo lwetaaga kugaziizibwa oba enguudo zonna zeetaaga kugaziizibwa temugeza ne musabira oluguudo mwatulire bwatulizi musajja nti enguudo zeetaaga kugaziizibwa oba okooye viira abantu naye tugende tusabire oluguudo lwaki temusabira ggwanga ne lifuna omukulembeze asobola okukola enguudo lwaki temusabira ggwanga ne lisobola okufuna omukulembeze asobola okukola enguudo n'okuzigaziya ne muddanga mu kusabira enguudo zibakoze eki ziwulira kusabira enguudo ewulira oluguudo luwulira emmotoka tetomera gwagivuga gwabeera agitomezza n'oluguudo si lulina tabbu yonna naye abatukulembera oba abatufuga be balina tabbu era be bavunaanyizibwa ku bubenje obugwa ku nguudo ate ne sitaani mumujje ng'oluusi mu bintu byammwe mwe mukkiriza mangu okufa kati ogenda osanga abo be bagenda okuziika abaafiiridde mu bubenje Mukama bwato bwageze bwageze gw'okimanyi nti Mukama yatutonda ng'alina amaanyi agasobola okwewonyeza ng'asinzira gunaga yeeko bihiru dinoowona naye bwe yali atuteeka ku nsi yatuteerawo n'ebiino tujjanjaba nti weewaawo alina amaanyi naye yatuteeka ku nsi nga waliwo bye tuyina okwekolerako bye tusobola kuba yatutonda mu kifaananyi kye kitegeeza yatuwa okusukkuluma mu ntegeera okw'enjawulo ebizibu tebasabira bisabire ebizibu bikolwako oluguudo lutta abantu lwa bufunda sitaani talina we yattidde bantu ku luguudo olwo enguudo zeetaaga kugaziizibwa enguudo zonna zeetaaga kukolebwa n'olya nti Gulu highway n'olya nti Masaka highway n'Emityana nokayi how oba nze sitegeera bulungi kigambo highway ekisinga okwewunyisa basumba mmwe mutambula ne gavumenti etufuga etambula mukoppa kimmwe mukoppa ki ekyo kye mulina okusabira oba mulina kusabira ggwanga kufuna mukulembeze asobola okukola ku kizibu ky'enguudo abantu balekera okufiira ku ki temusabira oluguudo with all due respect temusabira oluguudo bwe muba bakusabira musabire eggwanga ate nga mukyatula lifune omukulembeze ategeera ebizibu okutudde ebizibu ebitawaanya abantu ategeera obuzibu okutudde ekifiira abantu ku nguudo ategeera obuzibu okufiira abakyala nga bali mu ddwaliro abagenza okuzaala so si nguudo ate taagala munenye sitaani kujjako nga Museveni sitaani kubanga era sitaani aba akozesezzaani Museveni oba ntegeerekese bulungi Alex Waiswa Mufumbiro Munywanyi
n'abasibe bonna gye muli emitima gibatulumira tubalowoozaako baganda baffe. Alex Waiswa Mufumbiro yagguddwako emisango emirala egy'obutemu. Waliwo eyankubidde essimu ne mubuuza weewuunyiza ki ky'obadde tosuubira. Naye bannayuganda mwenna abayagala ekibiina ki National Unity Platform, abaagala bannaffe ennyo abasibe nga bwe baabasiba, n'abawa ekitiibwa muganda waffe Deputy Ssekamwa Alex Waiswa Mufumbira, temubaamu na bweraliikirivu bwonna, kubanga 14 January bintu bingi ebigenda okukyuka. Situgenda kubanja abasibe era ensonga lwaki tokyatulaba mu Freegun, tugenda kubeewa. Tetujja kubanga obwakabaka obumu obusaba ebyabwo mwaka ku mwaka ate nkya ne bugamba tekitundu kino kya Museveni, ate era enkya butuddire butugambe tusaba byaffe. Tetugenda kusaba byaffe, tugenda kubyewa. Situgenda kubanja abasibe leero n'enkya balufuula oluyimba n'okulutongoza balutongoze. Abasibe tugenda kubeewa. Ffenna tukimanyi nti emisango egyapaatikiddwa ku Waiswa gya byabufuzi. Baganda bange ne bannyinaze nga 15 January ebintu byonna bigenda kukyuka. Mulamu waffe mukyala wa Alex Waiswa Mufumbira, Deputy Ssekamwa waffe, omwami wo ogenda kumwewa. Togenda kumubanja bubanja, ogenda kumwewa. Togenda kumunona, agenda kwereetera. Bonna abaasibwa ku misango gy'ebyobufuzi, Dr. Kizza Besigye, Sam Mugumya n'abalala bonna abaasibwa, tugenda kubeewa. Tetugenda kubabanja. Nze yeekolera itongo.